Akakiiko ak'ebyokulonda olwaleero kakusisinkana Ssaabapoliisi w'eggwanga John Martin Zokotyochola wamu n'abakiikiridde abeesimbyewo ku bwa pulezidenti okugonjoola obutakkaanya obweyongedde obubalukawo mu bitundu eby'enjawulo wakati w'abeesimbyewo ku bwa pulezidenti n'abakulira ebyokwerinda. Esisinkano eno eyaleero ejjidde mu kiseera ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni Gutati-Buhaburwa kyajje akola enkyukakyuka mu bukulembeze bwa poliisi ya kuno mwe yaguumuliza abadde amyuka Ssaabaduumizi wa poliisi General Sabbiit Muzeeyi n'amuzzaayo mu ggye lya UPDF. Okuva okunoonya akalulu lwe kwatandika mu mwezi oguwedde ogwa Museenene wabaddewo obutakkaanya bungi wakati w'akakiiko ak'ebyokulonda n'abeesimbyewo ku bwa pulezidenti era obutakkaanya bweyolekera nnyo ku bakulembeze okuli owa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne Engineer Patrick Amuriatyo Boyo wa Forum for Democratic Change ng'ababiri bano baakwatibwa nako ne baggalirwa era ab'ebyokwerinda balumiriza nti bano bavudde ebiragiro ebyassibwawo minisitule y'ebyobulamu ne gavumenti okutangira okusaasaana kwa COVID-19. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Engineer Patrick Amuriatyo Boy enfunda eziwerako bazze beemulugunya eri akakiiko ak'ebyokulonda nga baagala kakome ku b'ebyokwerinda mu bitundu eby'enjawulo olwaki bayita effujjo eribakolebwako. Omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda Paul Bukenya agambye nti akakiiko kawandiikidde Ssaabapoliisi w'eggwanga afiseeyo akadde olwaleero okuva ku ssaawa 6 ez'omutuntu boogerezeganye nabo ku nsonga eno ey'okunogera eddagala ekizibu eky'endooliito mu banoonya akalulu. Kusinkana twogere ku nsonga zetulayo ezibadde zitambula zibadde zirabika mu kunoonya akalulu mu campaigns kubanga enjuyi zonna zibadde zoogera ku kakiiko k'ebyokulonda babyokwerinda mpozi naffe nga twogera ku ngeri bakandesi batambuzamu campaigns zaabwe so bwe tunasinkana tusuubira nti netujja kuba tugenda ddala kinyosi era tunoonye ebiyinza okugonjoola ensonga ez'enjawulo zetubaddewo tusobola okubeera n'ennaku ezigadde eza campaign kalungi so tugenda kusinkana olunaku lwaleero era tujja kuba nga tubategeeza ebivudde mu sinkano eno etusuubira nti bijja kutereeza ebadde bitagenda bulungi mu campaign. Ebyo nga biri bityo minisitule evunaanyizibwa ku nsonga za Kampala eri mu kattu olw'abantu abagabira bannayuganda emmere ey'akawunga n'ebijanjaalo ng'omuggalo gwakatandika abalaajana nti n'okutuusa kaakano gavumenti tebasasula nga nsimbi ze baakolera mu mbeera eyali ey'obunkenke olwa COVID-19. Ng'eggwanga likyali ku muggalo olwa COVID-19 gavumenti ng'eyita mu ofiisi ya Ssaabaminisita ne minisitule evunaanyizibwa ku nsonga za Kampala yagaba emmere ey'akawunga n'ebijanjaalo eri abantu abaakosebwa omuggalo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Enteekateeka eno yakulemberwamu abasirikale ab'eggye lya UPDF wamu n'abakozi okuva mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Wabula wakati mu mulimu guno gavumenti yapatanayo ebibinja by'abasajja abalina emmotoka entono n'ennene okusobola okwanguyako okutuusa emmere mu bantu naddala mu bitundu by'omugotteko. Abaatambuza emmere eno n'okutuusa kaakano bagamba nti bakyabanja ensimbi zaabwe era akaweefube waabwe w'okubanja ensimbi mu gavumenti agudde butaka kubanga tebamanyi muntu mutuufu wa kubasasula. Bano abakulembeddwamu Mukiibi Misaaki aboogeddeko n'ekyabassa bagambye nti baawandiisibwa ne baggyibwako n'ennamba z'essimu nga kwe baali bagenda okusasulirwa ensimbi ezo naye ennaku ze baasooka okukolera waliwo ababasindikira akasente akatonotono ku mobile money naye ke baakomako okufuna n'okutuusa kaakano bafubye okubanja gavumenti ensimbi zaabwe teri muntu yali azzeemu kubanyiga. Twagaba emmere omwezi ogwokuna n'ogwokutaano sente ze baatuwaako nti okusobola okubeezaawo abeeka bwali busente butonotono kumpi kwota ku y'omulimu gwe kwatwakola ki bye tubanja twali wansi w'ebitongole bisatu n'ensobwa netukwasa site kanso netukwasa ab'amagye bye twakolanga nabo okusapulayinga emmere n'olwekyo tetuyinza gamba nti ono ye yatusasula kubanga baazituweera ku mobile money. Owaayi naffe kyatulema okutegeera waliwo payment gye baakolako ennaku 21 zaasooka ne bafuna sente kakati ate ffe ne batuga abamu ne babagamba nti mwe namba zammwe zalina issues namwe tugenda bawa kati twava netukola netumala batugamba akatugenda bawa ddala lumu sente zammwe n'abatafuna ku luli ogenda bafuna ddala n'okutuusa olwaleero yadde n'ekikumi bannange ye n'obanjani. Ng'ogyeko okutambuzanga emmere waliwo n'abagoba b'emmotoka abaavuganga abasawo okubaggyewako okubatwala mu malwaliro n'okubazza abagamba nti tebasasulwanga yadde omunwe gw'ennusu mu nnaku ze baakolera ez'omuggalo nga n'okutuusa kaakano tebamanyi wa kutandikira. Era tekyabanjayo twali mu KCCA naye yasosolako ekitundu ebitono tebyaggwayo
However, they dispatched very many cars. Others in food distribution, others in the Minister of Health, others in the State Council. During that time, petwatamuzanga basawo during the lockdown kubajja waka kubaleta mu ddwaliro okukola then okubazaayo. Ine byona ku nsonga eno agambye nti bano talina kyabamanyiiko n'abawa amagezi banoonya ababawa emirimu mu kaseera ak'omuggalo. Wabula Minisita Ombezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Nalongo Beni Namugwanya Bugembe agambye nti kituufu waliwo ababanja ensimbi naye ensonga eno erina kukolebwako ofiisi ya Ssabaminisita. Badriver abo bava ez'enjawulo okujjako okuweereza emmotoka zaabwe nabo KCCA ne badeploying oba ne bagaba eby'okukolera ebyokubasasula byali birina kukolebwa ofiisi ya Prime Minister era bagenda maaso aba Prime Minister ne babasasula okusooka baaliwawo okusasula naye tubeera nga tubabulyako abaana baali baagala okuvako oyo obutasasula nga baagala kwekalakaasa then ne batandika okubasasula kati second installment oba tebaagifuna that is very unfortunate naye nga ekitongole kya KCCA awamu ne Ministry of the Kampala sibe baali bavunaanyizibwa okusasula abantu abo. Omulimu ogwaffe gwali babatuweerezanga KCCA ne recordinga nti eno emmotoka tugifunye ne driver bwati ne handing over ku processing then okusasula bakwatuka bakola listi ne bagiweereza ya private. Omusirikale yenna atyobola eddembe ly'omuntu akwatiddwa mu bumenyi bw'amateeka asobola okuwawaabirwanga omuntu nga munnamateeka nkunnyingi muwadde bw'annyonnyola. Omukozi w'ekitongole ky'okwerinda kyonna obeere musirikale wa LDU bw'okola ekikolwa kyonna ekityoboola eddembe ly'omuntu gamba nga okulumya omuntu ng'obadde omukwata gamba nga okulemesa omuntu okwenyagira n'okweyagalira mu ddembe lye libeere lya kusinza libeere lya byabufuzi libeere lya nsonga yonna omuntu gwe omusirikale ssekinnoomu etteeka ligamba nti tusobola okuvunaana gwe ng'omuntu nga tetuvunaanira kitongole ng'amagye oba poliisi netugamba tuvunaana kopolo afande jeno mu mannya go ng'omuntu era etteeka ligamba olirira oyo gw'otyoboledde eddembe lye singa ozuulibwa nti otyobodde eddembe n'abantu ba bulijjo newankubadde nga oyinza oba nga oli mu yunifoomu n'olowooza nti kikwejjereza omusango. Abeesimbyewo ku bwa pulezidenti bakyawenja akalulu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'esigadde ennaku 27 zokka okukuumekereza kakuyege waabwe. Muna Alliance for National Transformation Major General Grigori Mugisha Muntwoyera ayolekedde disitulikiti y'e Bugiri, Busia ne Tororo. Muna FDC Engineer Patrick Amriatyo Boy olwalira agenda Kawempe ne Nakawa wabula ono RCC w'e Kawempe Hudu Hussein olunaku lw'eggulo yalabudde Amuriat ne Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine nti baba tebagoberedde biragiro ebyasibwawo Ministry y'ebyobulamu okutangira COVID-19 tebageza ne balinnya ekigere e Kawempe. Nga chairperson wa Security Committee eya Kawempe Division tetugenda kukkiriza procession yonna enkuŋŋaana zonna oba rallies mu Kawempe Division. Era tusaba mukadde waffe Honorable Kyagulanyi ategere nti obulamu bw'abantu bano abafudde abalese baganda baabwe bwa mugaso. Tumusaba nga tumwegayirira agoberere ebiragiro bya Electoral Commission, agoberere guidelines eza Ministry of Health, Standard Operating Procedures azigoberere. Tufiiriddwa ng'eggwanga abantu baffe ab'omugaso bangi nga bafa kirwadde kya COVID-19 naye bannabyabufuzi abatafaayo ku bulamu bw'abantu nga yekyayagala kalulu oba ofudde oba tofudde tafaayo mu Kawempe tetujja bakkiriza. Engineer Patrick Amriatyo Boy yabadde akomekereza enkuŋŋaana ze mu bitundu by'e Busoga olunaku lw'eggulo yavumiridde nnyo enteekateeka za gavumenti zereeta okuyamba bannayuganda naawe ekyokulabirako eky'enteekateeka eya entandikwa n'eya bonna bagaggawale eya NAADS n'ey'emyoga nti byonna bireetebwa kuwuddisa bannayuganda mu kiseera ekyakalulu era akalulu oluggwa nga byonna bigwa. He also brought a new program after that had failed of Etandikwa, that too failed. NAADS, that too failed. In 2016, he brought a new trick saying Operation Wealth Creation. Instead of creating wealth, he created poverty among the people. Now he has come with a myoga. Mr. Museveni behaves like a rat. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform ayolekedde disitulikiti okulika Nnungu, Lukunjiri ne Mitoma. Olunaku lw'eggulo bwe yabadde akomekereza olugendo lwe mu disitulikiti y'e Rubanda, Kisoro ne Kabale yasuubizza okuzzaawo bwa sseruganda wakati wa Uganda ne Rwanda n'ensi endala ng'alondeddwa ku bukulembeze bw'eggwanga. Abantu ba Uganda
Uganda tetulina problem n'abantu ba Rwanda. Kakati tewali nsonga lwaki boda zibeera nzigale, lwaki bizinensi z'abantu ziyonooneka. Naye nze bwe munafuula president, I want to assure you that Uganda will have the best relationship with all our neighbors. We shall have trade with our neighbors. We shall play music with our neighbors. We shall play football with our neighbors. We shall even marry their daughters. That's all. Mu mbeera y'emu munaddiP Nobert Mao olwaliro agenda mu disitulikiti okuli Terego, Arua ne Arua City. Atakwatidde NRM bendera okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. Yoweri Kaguta atibwabulwa yeerayiridde okufiira ku bavubuka okutuusa nga bategedde engeri y'okwekulaakulanya wadde ng'abantu baatuma okubayambako bakola bye baagadde. Bwe yabadde asinkanya abakulembeze b'abavubuka mu disitulikiti y'e Kabarole, Pulezidenti Museveni yategeezezza nti ensobi ezikolebwa baatuma zaabwe ng'abantu era tebalina kuzimunenyeza. Mu mbeera y'emu, Mwami Museveni yeeyamye okuwa ensimbi abavubuka abagenda okumuyiggira akalulu ku mitendera egy'enjawulo, kyokka n'abalabula obutalowooleza mu kukolera nsimbi wabula okulowooza ku Uganda gye beetaaga. So the support I will give you is just logistics to move to and from. So that I will support, but I don't want to be involved in that issue of amazing. Campaign materials, that's in order to go with the materials, t-shirts and so on. Now, facilitation for the youth today, absolutely correct. Baba himtwala asatu. Ssentebe w'abavubuka b'NRM mu kibuga Fort Portal Jonathan Nyaika asabye abavubuka basooke babeeko kye bakolera NRM oluvannyuma naye eryoke bakolere. Olwaleero Pulezidenti Museveni waakusisinkana abakulembeze b'NRM ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Bundibujjo. Ekitongole ekya Buganda Land Board ekivunaanyizibwa ku ttaka ly'Obwakabaka kisabye poliisi erwanyisa obubbi bw'ettaka okwongera amaanyi mu kunoonyereza ku bufeere bw'ettaka obweyongera obukolebwa naddala mu biseera bino eby'eggandaala erya Ssekukkulu nga woofiisi z'ettaka nzigale ekiviirako ekibbattaka okweyongera. Bino ebijjidde ng'akulira ekitongole kya Police Land Protection Unit Charles Mutungi yakategeeza eggwanga nti waliwo olukalala lw'abantu abatasukka 15 abazuuliddwa nti bebeefuddemu mu kubba ttaka mu bitundu bya Kampala, Mpigi, Wakiso, Luweero, Mukono n'ewalala, era nga poliisi egamba nti abafere bano bakolagana n'abasirikale n'abakozi mu bitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwa ku ttaka. Ssenkulu wa Buganda Land Board Simon Kabogoza ategeezezza bannamawulire nti abantu bangi bakwatibwa nga babbye abantu ku ttaka kyokka ne bateebwa awatali kuvunaanibwa mu kkooti era kyekivuddeko ekibbattaka okweyongera. Ffe kye tusaba gavumenti abantu abo babonerezebwe era bakolebweko ng'amateeka bwe galagira ate nga tebayise mu mbeera ey'enguzi, kubanga tumanyi nti abiseera ebisinga abantu abo be bamanyi abaani ab'okwogera nabo mu poliisi, be bamanyi ab'okwogera nabo wa ne bawaayo enguzi gye bawaayo ne bafuluma. Omuntu eyafera ekyaggwe ogenda ebuddu nga ye muntu y'omu, ate ebiseera ebisinga ekyewunyisa nga takyusizza namannya naye nga n'omusanga agulina gukyali ku poliisi ekyaggwe n'omusanga e Masaka nga ali mu bufere bwe bumu era ng'omusango kumpi gufaanagana naye ng'ayina. Omukungu Simon Kabogoza ategeezezza nti ekitongole ekya Buganda Land Board kyakufuba nnyo okukwatagana ne Minisitule y'eby'ettaka okukolera wamu okuyamba abantu okunyweza obusenze bwabwe ku ttaka. Era ffe obuvunaanyizibwa bwaffe bwakufuba kulaba nti tukwatagana ne gavumenti, tukwatagana ne Ministry of Lands, nti byonna nga bwe biri mu Certificate of Occupancy bibeere nga bifaanaganira ddala ne mu bbaluwa ffe gye tugaba eno ebbaluwa entongole ku bantu abalina ebibanja ku ttaka ly'Obwakabaka, era n'okwongera okugenda mu maaso nga tukubiriza abantu ba Kabaka, abantu bonna abalina ebibanja nti bwe nga bafunye obusobozi bagendere ku mutendera okufuna. Abavubuka abatasibazi kweya mu nsi ya Nigeria bakidde police station 3 mu ssaza Anambra bazikumyeko omuliro zonna ne ziteta. Omutawaana guno guvudde ku bapoliisi abalumirizibwa okukuba owa bodaboda mu kitundu ekyo essasi eryamuviiriddeko okufa ng'entabwe yavudde ku wa bodaboda okusangibwa ng'avuga pikipiki mu budde bwa kafyu. Abeerabiddeko n'agabwe bagamba nti abasirikale bano basusse kukuba amasasi mu bbanga okugumbulula abantu abadde mu kitundu ekyo era erimu ku masasi ago ne liwaba ne likuba omuvubuka oyo wa bodaboda mu lubuto ekyamuviiriddeko okufa. Poliisi bwe yalabye owa bodaboda afudde, abapoliisi baakutte bukwasi pikipiki gye yabadde nayo ne bakuuliita nayo okwetakuluza ku bantu ababadde basuukidde. Abavubuka ababodaboda abalala olwategedde nti munnaabwe poliisi emusse baakedde nawankya okunoonya poliisi ezabaddeko ezivamu abasirikale abaakoze kino zonna 3 ne bazikumako omuliro.
Omuduumizi wa poliisi mu kitundu kino John Abanga ategeezezza nti bagenda kunoonyera bakwata abasirikale bonna ababadde n'omukono mu kufa kw'omuvubuka wa boodabooda aviiriddeko ekitundu kyonna okutabanguka. Mu mawulire ag'empuna, omulamuzi wa kkooti mu nsi ya Bufalansa atyemudde omusango ogumaze emyaka 9 mu kkooti ayisizza ekiragiro ekigoba ebikere mu kidiba. Abatuuze ku kyalo Greenolds mu mwaka 2012 beekubira enduulu mu kkooti nga bavunaana munnaabwe yasima ekidiba mwalundira ebyennyanja nti ebikere ebyasenga mu kidiba ekyo bisusse okubasuza nga batunula. Mu nsala ye, omulamuzi alagidde nnyini kidiba kino asala amagezi gonna akokota ekidiba kye aggyemu buli kikere we kyekukumye oba se ekyo ekidiba akisende kiveewo. Abalwanirizi b'obutonde mu Bufalansa bawakanyizza ensala ya kkooti era batandikiddewo okukuŋŋaanya emikono okujulira mu kkooti endala nga balumiriza nti ekiragiro kya kkooti kirinyirira eddembe ly'ebikere.